Bannamawokota boolekeza ebibuuzo bikambwe eri abeesimbyewo bonna ne bategeeza nga bannabyabufuzi naddala abapya mu bitundu byabwe bwe bakoze kinene nnyo mu kukuza ebitundu byabwe emabega oluvannyuma lw'okubalondanga ne babasuubiza okuleetawo enkyukakyuka kyokka ne batakikola. Abatuuze naddala abali ku kizinga ekyebunjako abaagoba ku ttaka ly'Omulangira David Mawanda gye buvuddeko bategeezezza nga bannabyabufuzi abapya bwe bafudde akadaala ne batuuka n'okubagoba ku ttaka lyabwe kyokka ne batayambibwa. Tulugunyiziddwa nnyo ku ttaka mbunjakku wano bannaffe ab'e-Kasawo bakaaba naffe tukaaba naye nga ekirungi kye tulina nti waliwo enteeseganyiro wakati waffe ne bannannyini ettaka ne bannaffe eri bakaaba amaziga era okulonda bagamba tebagenda kulonda naye nga tubagamba balonde. Ffe tunaabeera tutya mu nsi eno nga tuwagira gavumenti etatutaasa. Ekintu ekyo kye njagala mukyogereko honalebo era honalebo abantu bawano bawunzika ekintu kimu bakwase Pulezidenti Museveni bagenda kuwa akalulu n'omutima gumu. Eyali omubaka mu Paalamenti John Bosco Lubyayi bw'atuuse mu kizinga kino abatuuze ensonga z'ettaka, amazzi, amalwaliro wamu n'ebyenjigiriza byamusookezzaako ne bamutegeeza nga bwe bazizza emabega. Ebyobulamu bannange mu birala bwe tuli tukyabulamu nnyo. Tulina eddwaliro lyaffe ddungi nnyo naye tulinayo limu. Tutindiga ngendo netutuuka ezaga tewali ne tukwatawo buli wamu wonna. John Bosco Lubyayi mu kunnyonnyola abatuuze abategeeza nti ensonga zaabwe zinaludde nga zimanyiko bulungi naye nga yalemesebwa okuzigonjoola oluvannyuma lw'okuteekebwa akazito omubaka mu Paalamenti eyamusikambula mu Paalamenti ey'omunaana. Nkimanyi nnyo era mulaba nali ntandise olutalo olw'amaanyi okulaba nti nno buli muntu abeera ne ttanka awaka amazzi amayonjo gabeere nga gamusemberera naye nga bwe mumanye bintu byakyukakyuka naye olutalo luno tuluzzeemu tulabe ng'ekintu kyaffe kikomawo. Abatuuze balayizza John Bosco Lubyayi gwe bajjukizza ensobi zonna ezizze zikolebwa bannabyabufuzi abagenda mu Paalamenti ate ne badda mu kuyisa amateeka agatabayamba bw'atyo ye n'abasaba okuba abeegendeza nga balonda. Naye tukusaba bw'obazeeyo mu Paalamenti va ku ludda luno olugamba nti mugenda Kyankwanzi kulya nkoko ffe abaawano ffe tukulonda era ffe tukutuma. Tusaba ebirowoozo byaffe obijja wano sooli mukamawo nga gw'ogenda okukolera ffe twagala tukuwulire ng'oteeseza mawokota so si kugenda Kyankwanzi muwanike emikono. Era bwe twagenda mu Paalamenti nga tulaba nti buli kimu kye tukola kituufu naye olw'okubanga tuli babaka tusindikibwayo busindikibwa ensobi zonna ezakolebwa njagala kuzeetonda wano tusobole okutambulira awamu kubanga obubaka buno si bwange naye bw'abo abantuma era nja kusala bonna okulaba nti mpuliriza ne bwe kinaaba kya muto ne bwe kinaaba kya mukadde. Ate yo mu disitulikiti y'e Butambala eyali RCC wa Kampala Aisha Kabanda naye yeetonze olw'abannabyabufuzi ava mu bitundu ebirala naye batwalako obuyinza ng'eno y'emu ku nsonga lwaki Butambala tennakulaakulana nga bwe badde esuubirwa. Y'ensonga lwaki bwe bagendayo tuwunzika tetumatidde ne tuga nti yagenda teyatugasa ne bamala ne batulangira nti baatugula. Tunaakaaba ebbanga lyenkanaba nga bagenda ne batakomawo gye tuli. Alozia Sengendo, RBS TV, Mpigi.